Okusookera ddala nga ekibiina kyaffe bwe kyakola enteekateeka eno okulaba nga buli muntu yenna eyeegwanyiza okwesimbawo mu 2026 ajje. Era nze kino nkiyita kuddamu kumpa weesige okukomandinga abantu b'Emityana, okubakomandinga okulaba nga tusobola okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda, okulwanirira Mityana, okulwanirira ebyo ebyaffe bye tulina okuba nga tufuna ebyabannamityana naye okusinga ddala Uganda okutwaliza wamu, kubanga abantu baffe bali mu mbeera efaanaganako n'ey'obuwambe. Kyokka olaba nkomye omulundi omulala okukomandinga Mityana, era nga komanda wa Mityana sisobola kulaba nga ndekerera Mityana olunaku lwonna paka nga tumaze okuva mu mbeera eyo gye tulimu embi ne tugenda mu mbeera ey'okuzimba Uganda. Ng'omulamwa gwaffe okugamba nti Uganda empya, tetunabayingira Uganda empya, y'ensonga lwaki era nkomyewo ndabe nga nyongera ettofaali ku ggwanga lyaffe Uganda ku sitwaga eno paka bwe tulaba nga eggwanga lyaffe literedde, kuba bannamityana be bakaabirira bingi nnyo. Bakaabirira enfuga ey'omu mateeka, bakaabirira obwavu obukutte ejjembe, bakaabirira okulaba nga balaba ku mukulembeze omupya. Kati nze nina okubakulemberamu okulaba nga tulaba nga tufunye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga ye pulezidenti waffe akyuse embeera eri mu Mityana ne Uganda okutwaliza wamu, kubanga mu palamenti mbaddeyo nga nzoganyiza ddala era nkyayagala okulaba nga nzoganya, kubanga embeera eyantwaza mu palamenti tennaba kuggwako. Kyova olaba njagala okulaba nga nzirayo njimalayo ku mulundi guno. Nze mbakakasa ku mulundi guno twagala tuteekewo embeera okulaba nga olumala okulangira ba MP bwe tuti tulumba okulaba nga tubeera mu mbeera ya protest vote ku kaluuko bwa pulezidenti, tusobole okulaba nga tufuna pulezidenti omupya era ng'alayira nga ye Kyagulanyi Ssentamu. Sabazonto wanji kati osazeewo tuddawa wano, tugenda mu Busiro South ye tetugendayo gye tuvudde okujja wano. Tuli ku kitebe kya National Unity Platform, tukomezaawo empapula ezisaba olukusa okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform okukiikirira Busiro South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Wanje Yes sebo. Ebitabo olina tuloge ku bitabo era maze okubeera nga nkakasibwa ogenze okunsangiriza nga nfuluma ng'empapula zange zitunuddwamu ne bazisiima bya kitalo ne bakakasa nti tewannabaawo muntu asaanidde kukiikirira constituency eyo ng'omwami ono atuuse ku lunaku olwo tuggalawo. Kataba nnenye nti bulijjo okolayo ki senga twakulabirawo tetwandisusse wano. Yes. Abantu tebalowooze nti nno oli mu komedi. Ali mu komedi tajja wano. Ali mu komedi gy'ali ku comedy store azannya. Bizonto birimu abantu basatu. Nze ndiwonzeka. Kitegeeza nti tebirimu muzannyo. Ndi mu kitundu ekyange kyembeeramu, kyempangaliramu, kyenzaaliddwamu, kyensomeddemu, kyenkuliddemu. Kitegeeza sisobola kuzannyira ku bamaama bange, bataata bange, bajjajja bange ne bakojja bange abo. Bwe banda bagamba omwana waffe wuuyo sobola kujja basirwaza na babuzaabuza bwentyo nti nzize nga sizze. Okay. Amanya ga amatuufu nze Sserwanja Julius ni musajja wa Mamba. Yes. Okay. Abantu tebalowooze nti nno ogenda kuddira comedy gojjeeno omutwale mu parliamenti. Omuntu yenna akola comedy okujjako akola comedy omubi. Naye omuntu yenna akola comedy bw'okkiriza nti omuntu ono comedy gwakola mulungi. Obwongo bwakozesa okuyiiya ebyo buba bwongo bw'amaanyi nga buzito nnyo obusobola okuwa ekisukka ku comedy. Uganda ena milioni z'abantu eziwera 5. Ba comedians tebawera miliyoni 2. Kitegeeza nti abalina ekitone ekyo ekisobola okujjamu smile, ekisobola okulowoozesa ku by'otannalowoozaako, kiba kitone kya njawulo esobola okulizoninga n'ebintu ebirala. However, mbaddewo nnyo ku lw'Abannayuganda, njogedde nnyo ku nsonga ezimu Bannayuganda, tewali muntu akyandowooleza mu kubeera jjooka. Okay. Yes. Nga tumaliza ng'otuuse mu ntebe bannabitone ogenda bayamba otya ku bizibu byo byabalimu? Ebyaddala bannabitone balekeddwa nnyo emabega, naye ate essira lyange sigera kulisimba ku bannabitone bokka lwa nsonga ti constituency gye nkiikirira erina abantu bangi nnyo bw'oba otunuddemu. Bannabitone tulina okupuresinga etteeka likole ku bitone byabwe n'okuyambako abo abatalina we batandikira kusitula bitone byabwe. Kyokka ekyo mbadde nkikola
nakati nga sinnafuuka mubaka kitegeeza kijja kunyanguyira nnyo ate ekyo ng'ensonga lwaki ne ku agenda yange tekiri mu maaso kubanga ekyo mmanyi nkikola kya bulijjo nkisobola siyinza kubanja tweyanziza oba zaakazake Kalungu district nzize kumezaawo empapula zange forms of interest ku kitebe position ya LC5 chairperson Kalungu district twaweebwa assignment ne party okuddayo okubanga tukola structures wansi n'okulondesa abavubuka kyetukoze mu Kalungu district naye to that tufunye challenges nyingi olw'okubanga district yaffe bali enteeketeeke bulungi naddala nga ku ground oba ku grassroot tusalawo okubanga tukomawo okujja okukola obuweereza obulungi n'okukola structures ennungi eza party tusobole okuba tusa pulezidenti waffe Kyagulanyi ku ntikko byetwagala okukolera Kalungu streamlining party structures, its vision and mission, wamu n'okubanga to advocating for the concerns of the Kalungu people mu buweereza obulungi obwesimbu obuli transparent obuli accountable n'okukola development mu byokulima ne mu byenkulaakulana sigadde obazaakazake wano mu Kalungu district kuba LC5 chairperson. Abantu b'Kalungu kibe basuubiza wangi abantu b'Kalungu basuubiza abantu b'Kalungu tubasuubiza obuweereza obulungi obwesimbu obwenkanya obutayimirira obutalya mu luleme ne mu luzike tulabyeko ababaddeko mu ntandikwa nga we bajja mu buyinza ate basalawo okubanga bagamba si bakulembeze ba party era bo baweeza ba district ne bagoba n'abantu baffe aba NUP ne bateekawo abaana aba NRM kiba compromising ne party ideology. Thank you. Ntadde empapula mu kitongole okubeera nti nziramu okuweebwa obwesigwa okubeera nti nkwatira NUP flag mu kuvuganya kw'okulonda okunaabindabinda okulonda tekunatandika ne kampeyini tezinnatandika kino kyendi mu kukola siri mu kuba kampeyini wabula ndi mu kwoleka nti nteekateeka okujja kufo kyokka kwa palamenti kuba nzaaliyo ndi muntu alina obumanyirivu mu kifo kyokka kwa palamenti nga nsonga nti gyendi emitendera gyonna egiyiseeko era ne mu kiseera kino eky'emyaka 4 egiyise nsomeddemu amateeka gennaatera okumaliriza mu mwezi ogw'omusanvu so ntegeeza mikwano gyange abateekateeka okujja okunvuganya kirungi nnyo babalabe nga mwoleka ebirowoozo byammwe naye ate banna constituency basaanye okubeera nti bo bakiraba nti nze mbadde musajja wa bikolwa teri atakimanyi mu kaseera kaneeno nti nteekayo omulango ku musaala palamenti gwempa okulangira banna bizinensi mu constituency eyange nga gavumenti si yebulanze nga si yensasudde mu kubeera nti mbakulaakulanya ekyo kyefaananyirizaako nga Rwanda bwerangira mwaseno ng'ezannya nenze nanga ku mativi n'amalwebyo gawano so tosobola kungeraageranya n'abalala naye byonna byentandiseko ebingi enguudo mugezaako okutereeza amalwaliro n'amasomero n'eddembe ly'obuntu n'okulaba nga twongera ku bbula ly'emirimu okubeera nga girabika sisobola kubibala mu kisanja kimu mbasaba bakkirize ate nziremu mbeere omubaka waabwe ngira bwe bampa omukisa ogwo bwe navuganya mu kulonda kuli okwakola ki okaggwa.